Tuggussa Enssonga. Ne gwe baagabira Gomasi ng'ali Kyamakata agireete akwata agireete nange nja kuleeta decoration eyatimbibwa addemu atimbibwe n'endongo eyavuga egenda kujja evuge. Mugende naye Mukolo mulimo okusinga bbawo musinga buli kimu ekimanyisa wano si butaba na ssente ekimanyisa wano kunjoga okitegedde nina ssente ne miliyoni emu ekitundu gye bansabye nzize nayo bannakyalo okuba twabirya n'obunyanya n'obutungulu mubireete tubibawe bagende bwebaba babibawaako mugende mubire bayinza obutatuwa nga tuli bannakyalo. Have you always imagined earning money while taking care of your family at the same time? If you're from Africa and reside in America, UK, Canada, or Europe, well, this can be made a reality with online business. Achieve the freedom and flexibility you desire, whether you're a stay-home mom or seeking to take control of your life again. Discover a way to kickstart your journey to become your own boss with a successful online business. You work from home or anywhere and spend time with your family or even travel under your own terms. With a proven automated system that does the back-end work for you, no need to be tech savvy, no need to be skeptical because you're able to file your taxes. Also, coaches and mentors help you through your journey to success. For more information, visit www.sheilainspirecircle.com or WhatsApp or call +177 444 12640. Amanya Ennyonga Habat omu ku director ba SB4 Property Services Uganda Limited tuli ku Itawa Kampala Road tuli ku mwaliro gwa kutamu n'ekyengera opposite Total nga wakava mu Katoogo we bayita ku Lukaddaawo opposite obola ba SB4 Property Services twalese estate empya ku miliyoni 7.5 ekyapa kya mungalo empambire ku miliyoni 7.5 ekyapa kya mungalo okuva ku kubo kilomita 2 amazzi amasanyalaze byonna weebiri jangu wefunire plot ekyapa mungalo osobola okubanga wono obupangisa. Tuggussa Enssonga. Ekindeese wano lunaku olwaleero nayitibwa olunaku lw'ejjo nafunye amasimu abantegeeza nasala wange yankubidde nampita okujja okunona ebintu byange nantegeeza nti weebiri nemutegeeza nti webibanga ebintu weebiri naali bisanze mu lujja era okujja kwange wano leero kumanyikiddwa kuba naye balabye nti ennaku 3 ziweddeko bankubidde essimu bambizemu ne bampita sebo tukooyo tuwogganira kwate ekkubo ojja onona ebintu byonna ebirala bye banvunye nze nasirise. My point nti njagala bintu byange ntambule nkole ki baviire byonna tewali kirala kyenjagala pozi bayinza okufuluma ne bagamba kyesente omukolo ogwakolebwa wano gwonna nga bwe gwali obuko bwaguteekako miliyoni 1.5 ekyali oba decoration oba disco okwambaza mukazi oba kibuli kimu ezo sente bazinga mbongerezeeko bakole omukolo kyate woŋŋamba nti ekyo nakyo kireese kitegeeza ate nze nkubanja ezo ze nayongerako. Kati biki byokimye leero wano? Kimye ebintu byange nga bwe nabireeta omwali tanka omwali entebe omwali sukaali omwali omuceere omwali enkoko omwali buli kimu omwali engoye omwali soda babaŋŋambye jangu toddamu kutumanyiira okimye ebintu eyo pointi yange size kola nnyo kasasamalo babe bantu sitwala ebintu byange. Yes. Jaja ennaku bwe bampise ate ekyembi beggalidde mu nnyumba kati ndi mu kwebuuza ekyokukola ki beggalidde mu nnyumba simanyi kikyakkola
ate bebampise ekima ebintu ate beggaliddeyo vino enejjo webampise era nazze bakoze ekintu kyekimu so tebagenda kumbezanga mu jangu balowooza okunkola sigenda kuva ku point yange njagala bintu byange kale ku SB4 Media Tuggussa Enssonga kwetuli nagambye nti ffe tugoba ensonga okuva ku ntandikwa paka waliwo ennyini ng'emaze okugguka gye buvuddeko ko tukwetedde ekitundu nga Omuko abanja ebintu ne bannange okola ssente zo n'ogenda okwanjula Omuko n'ogenda okwanjula omugole omukazi n'ogwesanga nga omugole omukazi atayo n'omusajja omulala n'otandika okukabira ebintu mumpe ebintu byange anyway ekitundu ekyo olunaku olwaleero wano nga nga otulengera tuzze kubanja bintu kakabe katungulu kebe jjiiko nga yaweebwa Omuko oba nkoko nga yaweebwa Omuko n'ekyoya kyayo tujagala kakabe katungulu akasalaasala okufumba mu mmere eyaliibwa abako tubyagala tebanfune bubi kale mperekeddeko Omuko tujja okubanja ebintu tuzze kubanja bintu byaffe mutuwe ebintu byaffe gwekwata amakale galeete sikyalimbaawo tokyali mukazi wange engoye bazambala dda ne boxi zaggwawo kati omugenda muwaaki ngenda muwaaki ngamba byakimye tanka weeri waba wulira jagala gireti ayita wali uganye mbindimba nifa nja kukuma sirina saidi nze anyway omukazi okubanja ebintu bye bannanga ayagala ebintu bye bannanga njagala ebyonoonese anyway tuli ku SB4 Media tuzze okwerekera Omuko ono twalese emboozi ye bamuyita mu komedi yawasa wano woolabengera wano woolaba wetuli nyini we yawasa era omukolo gwali wano keeki ne zisalwa omwana n'asamba gawuni abasirama bageta kusibanika kubeera kutya kuwoowa ennewe byonna byakolebwa era ebintu byasombebwa omuli certificate za Buganda ebifaananyi bya Kabaka ebya Najjinda maapu ya Buganda entebe y'Omuko simanyanga eya taata ettanka y'amazzi obutungulu emigaati mu bibbo obunzaali greens byonna tubinonye olujja lusibe omulala adduse tanka yeno nayitibwa etwala ebintu tanka naleta ya 13 12 tanka eri gye naleta yino wano naleta tanka ya 13 saleta eno tanka gye naleta tanka yaffe omukyala ava kudduka awoza mbu sinze gwe bakola ki yeno gye naleta era biraba jajja yagamba tekozesebwangako kituufu yeno tekozesebwangako eno ekozesebwako eyaabwe so lwaki nzize nammwe nti muba abajulizi buli kye nnaabanga nnonye nja bino nanga paka we binaggwayo leero ngenda twala ku ttanka kubanga yeeriwo badde nsaba bafulumye entebe sigenda va wano nga tebafulumizza ntebe zange otherwise ekyalo kino kyakuŋŋaana sigenda va wano nga tebafulumizza ntebe ekyo bampise ne bamalira obudde nazze newakuba tebandabye naye nabadde mu mmoroka nenzija newakuba tebandabye suule tanka omukulu bage omukulu ajje Omuko atudde alinze ebintu kyogamba awo bwe bumu ku busubi bwe watuulamu nga bakwaniriza nali wabisema mukama wange n'ebifaananyi babituwa ebifaananyi ne mapu ya Buganda byonna ebintu bigenza tata talina kyeyatuwa byonna enda bitwala ebintu mapu ya Kabaka ekifaananyi kya Kabaka nga kya tata soko mbulireko kwemalu kino gwali eyo kikuwa ku kyakuyiga kimuganda wange gwatanaba kuwasa twetegereze tuleme kupapapapa tugende
Oyo mukwano. Mukwano. Mugende naye. Ate mzembera wanze no hekala kola buvuyo. Kati wadde mu nta. Mzembera no yesimu yangu. Wabata kulanira. Mtani mwa mbawiziu. Chopi. Nkuba. Ali makaga jajja. Siganda kukuba mtwala kupo. Ngame bali ali makaga jajja. Ndabi kamye konza. Siganda itomo. Wadde banja. Mutwalono, mutwalono. Fechi tulese ono. Agambe mbwe byako nubizo. Kulwana. Tugale bamulaze bangwa. Tuze kulwana. Ona agambe naye ndabi ababintu. Tuze mu nze ngayo mumanyira ndowooza owulira ninawe neekwese nze ntya ebiwunyo ayinza singa alina omunyindo omunene sajja asobola okunkasukira wali ekitine kyenkuba ennyindo alina omunyindo ne gufuuka agayindo enewezi nina kwekweka bwekwesi nina baweereza nga neekwese eno ate sagala bandabe kubanga biyinza okutabuka wali ne bagamba SB4 yaliko bakobanonye ebintu nanda ngenza okulingeza mu dinisa ngo mugolo omukazi agamba nange yabbi walya nange ngenda kujja Abinonye omukombo yasorobezanga kakati wasorobezanga ebintu ate zo kubanja ebintu tula wana ba family Omuko nzeze wa wana ati watali wa wana wacha wa baddo tula wasi anda mula wasi kanere cyusite mumukuba wakanere cyusite bampise no nebi akati ozo kugambo wadogera byaje ogambye mukomye wa byafebe twaro fere twina wacha mu wacha mu galira ono ekitumukwasizza abadde eringa akanyuga amayinja nefere tugenda kulwana naye kuba tetuzze kulwana tetuzze nnona bintu abadde akasuka amayinja wabadde akasuka amayinja tumukutte netumuteeka wano mu mbeera ennungi abeere wano yogera byobanja yogera gwe byobanja kyonkubira ky'ettafaali ensonga zino zimanyi olwokonkuba ettafaali kuki ono mwana onkola ettafaali kukioliyogera mukwanira gwa nkuba ettafaali gwe manyi bye mutaddemu wajambiyo kati mutemeeteme enzuno ntematema ntematema ejo mumoroka nabaddemu naye temwandabye gwe ntematema ntemateme jambiyo abagikuwa nteme alete ntebe azifulumye tanka tujirabye kugura nyumba tujjayo entebe tanka tujirabye weerimu mugira tebirala nabyo bati mwali mu nyumba yaziza olugi mwali mu nyumba ejambiya abadde osaba yakyo okutematema ate gwe jambiya wabadde osaba yakyo okutematema nabaddemu mu moroka gwe tewanda oya buli omukyala afana n'omukyala abadde akutematema omukyala adduse gontematema bino obimanyi nnyo omukyala adduse yabasindise ono nambuuza tuzze kulwana tuzze kwa yensonga lwaki tukutte bulungi tukutadde wano tusobola ku reporting na muganda wange lwakulwana tusobola buli kyenkola kiri mu mateeka buli kyenkola kiri mu mateeka nakuba kulwana tusobola nakuba kulwana njagala bintu byange kubanga mwanyina mmwe yakomawo wano mumulina ekikude mumpuliriza yogera buziruki kalwachi wadoga mkwate tafari lwachi ejo abadoga mkwate bakuwe jambi adoge na kutemani fote tuzze mu ejo abadde okwate jambi abadoge na kutemani wabadde olimba bintu bya serious balimbira mukutta bobina bintu bya serious bya doza muno balimbira mukutta kati abadoge na kunkuba ettafali wonzita omukolo gwali wonzita bwe watuuse okutegeka wadde baside tumbavu watuuse otegeka baside y'emyaka gyo kati mpa ekitiibwa yakola wano omukolo ewammwe buli kimu nga nze nkikoze mpa ekitiibwa tumbaavu naye kati lwaki badoga mukwate tafari tuzze mu bulungi nawaseka wasorobezanga ebintu ate zze okubanja ebintu ebintu byonna bisasulira wabula ate mu kitundu ekyasoose mama yatugambye tulina okujja nakakadde kakamu n'ekitundu simanyi oba muko kiyimiridde ekikuta simanyi oba mukakalense simanyi naye nga byo ebintu tubitwala kakali ngala mbaleke mwalabe emboozi eno tuyigemu tufunemu ekyokuyiga fa bavubuka bali eyo n'abaana bawala bali eyo tulabe emboozi eno ate tuyige
Kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga tulina kuyiga nyumirwa kakati anyumirwe mbozi nyumirwa ajiraba nga bwogenda funa mu kyakuyiga funamu ekyokuyiga bino ebintu mu bufumbo byapeninga bino ebintu mu bufumbo n'ogenda owasa mwana muwala omulanse waka kumbalina Isaac eyo gwetakuwagalanga nako olwokuba okoze obusente buno nojja waka nalaba entebe awo nalaba zisofa seti awo nalaba ziTV awo nagamba nteeka okulemera wano eno mwana toyinza n'okuwa n'omwana nemufuneno nemuzala n'abaana naye nga takwagalanga nakolonga omutima guli gwa Isaac byebyo Omuko kati gwe ssebo gwe nga watanatuuka kutegeka wadde ebbasiga y'omwana ow'omwezi wampaaki gwe byogamba byekulawo batuweereze entebe zaffeze ezitulese kati oba otegera jjajja wano tewalabawo embaga olwo olunaku kuba wagiraba kati ejjambiya obadde osaba yakyolwaki wadde osaba ejjambiya ono yasooka ku poliisi kirungi oyogere kyejjambiya wagisabye Gola kufa ko waliwo n'ekyobusi tetuzze na kesi yonna tuzze mu bulungi batukubidde ebintu byamu tula wansi toddamu kusaba simu oyagala tukutwale ku poliisi jjajja ekirungi agirina omumanyi gwebeerawo bakuleeta esimu yo gyeri bampise wano n'ebintu byange nazze jjo kuba bwe bampise ne mbagamba ebintu byange kambisange mu lujja nazze nabaddemu mu motoka nga sirabawo kintu na kimu simanyi babadde banneetegekedde ng'emuwulidde ono omwana bwagamba nti yabadde asaba ejjambiya nteme kyesimanyi oba kyekyabaddewo bannaye kubanga saagala nange bulamu bwange buteeka matiga kati ono omwana bwe yasabidde ejjambiya nteme wentuuse wanagembe mumpe buloka mukube wonkuba nonzita gwena golaba zina ekyobusi kyonna kufe Majo gulawo ogende mu nyumba ojjeyo ebintu byange ate bampita balinga abamalira obudde bampita nenva mujjayo entebe bagamba mama yamala byonna bagambye ebiri wala waliwo tanka basooke baleeta ebyo musooke mutuweeyo ebirala naabinona sibabanja bintu byange nga mwemudde eno ne mwogera mu ekimanyisa ebintu bwavu si bwavu ekimanyisa ebintu kumanyiira n'abalala abana abawasaamu bajje wano nga mukimanyi nti ensonga zaabwe bazireta mwino zigonjolanga abula okakamanyiro nkakooyi mwana wammwe najja n'asula eno n'asula eri temubuuza nti osulawo tanke tewali mu lujja simulina tanka yaffe waggulu bane mujje mukwatira mwana we wakanga asumulula tanka oyo mwami mumpitire linnya mukwata musese ndi mukwate mwawa nyebulu mukwata kutanga linnya sumule tanka ya baje batuwe n'entebeza linnya ddala waggulu singa olinyidira kulinnya kuno gwelinya waggulu osula etojja gwa gwelinya tanka ngumu gwelinya tanka naleeta ngumu naleeta ya buwangazi samala gabula yaga kasumulu kanteka tosaka wakano kagu sumulla kitukola omukolo n'ojja mu maka ga munono ne bajja ne bakutwalako omwana wo bada ekino nga kyamaanyi anagamba nti tebaliiwo ono omukyala mama mulajja mukyala ayingidde wano ali mu nyumba ayogera
twagala bintu obuzanga kale kwa bituwe kwao babimanyi obuzangani wano wala kwa siku baila ekintu gwe wamwe gwe bituwe nenda gwe mubaila kyese ekintu gwe mama wange gwe bituwe wala n'abaddewo abantu ono mukyala nze musekerera n'omusekerera ejjo wenazze era nga waali kyekyabadde kyekimukwegalira ate nazze kati kwate endabirwamu yasa ngeri bwetyo tula wansi oganye okuyimirira kati beerayo paka lwoko yambuuza ekibuuzo gonduumira ngaani no tula bajja kuwa ebintu wano tetunnayita ku batuuze mutuuze munafuwulira ekiriwo kati mutuuze munnaabwe genda bakonkono bagambe kukyalo tuba tulina okujja ko tuli batuuze olidde endulu ensonga ogitegeera kati ogiyambye otya olidde endulu bayambye tukkiriziganyisa bakubidde essimu no n'ebintu ebintu obisanzeewo kati oba ebintu obisanzeewo bagambye maama ajja linda maama mulinzi lwaki batugambira madinisa sisobola era sikumanyi obagwe yetoli mbawasibwa oyinza nobamufu olubuto walufunira ku kkubo nga bw'oyogedde kyennewuunya kimu omusajja ki olina kankugambe kino nokera ku makya nojja leero ze ni musajja wa buvunanyizibwa mukola omulimu omulungi okusinga bbaawo musinga buli kimu ekimanyisa wano si butaba na ssente ekimanyisa wano kunjooga kitegedde nina ssente ne miliyoni emu ekitundu gye bansabye nzize nayo nina ssente siyo yensonga nzize girawe ekimanyisa kunjooga si butaba na ssente money it's not my problem on me nkugambe ekyo era nejja emwe ekitundu yabwe nabagambye kanzije nayo ekizeekyewanyumyabo yagala oyogera ensonga z'omanyi banokunjoga omwana waakwata atya kubo naava mu maka g'omusajja najjawo wiiki 2 wadde okubira omusajja nti owaali ono yasabye olukusa nezijja complaining ate bannange muleete obunyanya ku midaala twekunganya bannakyalo okuba twabirya obunyanya n'obutungulu mubireete tubibawe bagende baba babibawaako mugende ate bayinza obutatuwa nga tuli bannakyalo era twabirya ogenda otya ku makyalo obanja akanyanya n'akatungulu bagambyeko buli omu agenda kuba yeyanjulenga mmwe nti yabireeta nabija no omanyi mukwano omanyi simanyi bulumi mutunda amawulire bwe ganaggwa munafuye. Have you always imagined earning money while taking care of your family at the same time? If you're from Africa and reside in America, UK, Canada, or Europe, well, this can be made a reality with online business. Achieve the freedom and flexibility you desire, whether you're a stay-home mom or seeking to take control of your life again. Discover a way to kickstart your journey to become your own boss with a successful online business. You work from home or anywhere and spend time with your family or even travel under your own terms. With a proven automated system that does the back-end work for you, no need to be tech savvy, no need to be skeptical because you're able to file your taxes. Also, coaches and mentors help you through your journey to success. For more information, visit www.sheilainspirecircle.com or WhatsApp or call +177 444 12640. kamweshegeeza wantegeeza nti okumbawo olumugobbe walala naye olutulabye badduka emisinde ako kazeko nga kwendekoireyo
ono si baganda bo waliwo omulenzi awo era ayogedde obujulizi mu mawulire oli mutuuze wakukyalo ono si wa famire yo ono nalujja lwa banno obewamuwemutyo kitegeeza abadde tensioni yaabwe okujja nze kejjo kati leero nzize ate beesibiddeyo kakati we beesibirayo ate nga be bampita okola booti twagala mulembe wabakiwali kye twakoze omukikazi okubanga kiyomba naye nga kijja kuba kya mirembe musooke muddeyo gye muvudde owulira mubiyise mu mateeka owulira kuba kati bino bigenda kuleetawo kavuyo ffe batukubira amasimu ku poliisi nti waliyo akavuyo ebootansi kati tulekeraawo tugende twetereze afande okoze bulungi kati afande badde nsaba famire eno oli ekirungi tewagenda kuba kavuyo badde nsaba bagambe bagulewo eno si kooti togenda kukuba lwaki mumpita sikoti mwalya byaki bemutasobole kusasula mwalya byaki najanga tojja ekyabasajja esosonkolo kyejimugenda mukiwa abasajja genda muna mateka ade tanajjanga tokola mumuwa ebintu byagende ntegeera bulungi n'okusinga bwali oleeta ebintu bangi nnyo wajja n'abantu jako akatambaala tolina lukusa logera nange sigwe yali enkoko eno obise fensi wajja n'abantu ayogera tetukumanyi gwani gani obaleete naffe tukuŋŋaanye abaliwo ng'abajulizi ng'otuwa ebintu kubaddiza ebintu byammwe gwe jangu wajjawo ekanga obireeta wajjawo ekanga obireeta lwaki tojjako katambaalo genda oleka abajulizi wajja nawo ngaekolaano bebalieavuga boda kojja awedde gyali mabuloka awedde oli mu buloka buli kimu kikola wali otuwa ebintu wajja n'abajulizi wejjako ebyo bifeesi byebyo erigyogenda okuwasa bukomansimbi bakulabe timuli babbi ba bintu mmwe eyo yonna gyemugenda okwanjula ngenda balumbayo mmwe yeyo gyemugenda okwanjula Masaka nja kujjayo mujja bitikulayo mututte mu bimpe mbitwale gwe muzanyirako temumumanyimu mwegwe muzanyirako temumumanyimu teri lunaku lwensobola kujja teriyo musobola kujja lumukolako kavuyo mwe stupid teruliyo nze nzija neteeseteese sibwontobesa tetubirina bajja bireeta kumikiriza ojje kujja tetulina kyetugenda kuwa amahale gaggwayo ddi abasoma eddiini ey'obusiraamu amahale gaggwayo ddi olunaku lwe weebase n'omusajja lwakututte ku mbaga olunaku amahale lwe gwaggwayo ne bweba mmotoka ne bweba akututte ku hijja ne bweba akututtewa amahale go gaba gaweddeyo awoza amahale gange emitwalo 10 nga ne seeka yavaayo ne mutamusasula nnyeko joddo olulala tojja tusanga tuli bulala era ojjanga ne poliisi olulala lwododde ne poliisi wajja gende gwe masikwe ng'oyulise bakatuyina kyetutya ngamba muyite ojjage tugendere sale kanu tuli mukuwemula amakala yamusasula kati wamukubanga buli lunaku wakisasulira awoza bintu ki abataba wabudde naawe agende musalira kigwa mukopi nafutusisa n'abanyantula gasiya wetwenakeera kumeca ne tujja ewemmwe mutufumbire nawe tulanga tetuzze wemmwe mutwesonyiwe. Are you
Interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuggussa Enssonga. Yango tuule wano mba mukasana. Baagala ki? Oyo mukama wange. Ye baagala taata tobimanyi? Ye taata. Ye baagala tobimanyi? Wamma jjajja kunyonyole. Kati yakoze atya? Anti mpola. Jjajja leero bino walya. Owaayi. Angambye. Nayamba kuyamba. Sigamba nti byalibya era gino okujjako biri ebifwa naye ntebeze ebintu biri eri ebikulu ntebe nattanga shall just came here and identify yourself where you have come from. Hello.